baatandika okufa omu ku omu. Baatulikanga ne bakaaba. Nadda ewaka amaziga ne gannyungula ne neesibira mu nju. Ndabira ddala obulamu bulinga obwasaanawo. Buli kitonde ekizaalibwa omukazi kiribeera ku nsi akaseera katono era kiribulanga ekisiikirize. MR Live oba ku mitandikwa Bongo Live kwe tuli bulijjo. Wasiibye otya, wasuze otya, obulamu bugamba ki mwana wa Katonda ali atugoberera. Webale kutwagala, webale kuba wa kisa gye tuli, webale kutuyigiriza era webale tuzzaamu maanyi. Buli kaseera we tukwetaagira obadde mundu mmenye mu bulamu bwaffe. Tukomyewo n'emboozi ya Dondada, kazisaasaanya, kazigaaya, kazijooga. Mboozi eno tugikwata mpola mpola, butundutundu, era mbadde nsaba ogiwa time kuba erimu ebyokuyiga bingi. Gwe omuzadde alina abaana abavubuukirira, naawe omuzadde yalemeramu embala z'obuvubuka atannakkiriza nti kati okuze oli wa buvunaanyizibwa. Emboozi eno tuula wansi ogikkaanye osobola n'ogisharingirako mukwano gwo, muganda wo, mukyala wo, omwami wo, mukulu wo, muto wo n'abalala, kubanga teyeesittaza wabula yajjula embala y'obwakatonda era yajjula embala yaako obuntu akakatutuma buli kadde gy'oli okubaako n'akabi ke tukulabula. Bwe tunaabyogera bijja kutuukako, Katonda wanaabiwa ekisa bijja kukyusa, kubanga nze nzikiriza nti oyo akyusa oyo gw'alonze. Osobola okuba omulonde ng'oyita mu kukoloba bulungi bwe yayagala n'okutuukiriza ebyo bye yatukuutira. Tusimbudde gye baliko ssebo. Kale boss nawe gye baliko Mr. Rabongo era nsanyuse nnyo nateera okuddamu okulabikirako ku MR Live. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba Metandikira Bongo Live, mwe bali kugyekuumirako mukola kyamaanyi nnyo. Leze nompita boss omutima ne gunkuba ne njukiramu nga bakuyita boss naate ne njijukira nti tuli mu bidyo biri tuli mbyakakati. Era mukama wange oli boss, buli omu boss mu ngeri ye. Kitwala mu linnya lya Yesu. Amiina. Nkibe kinyweza olwakuba erinnya boss ligirako okujooga abantu abasinga balikozesa bubi. Awo kitwala mu linnya lya Yesu tekijja kugirwako kujooga. Buli wonaakulembezanga wekitwala mu linnya lya Yesu tegeeza mufo ky'okugibwako okugirako okujooga sijja kugirako magezi. Kitukuza n'enkyewa kinyambale naye ng'ate tekijjiddeeko ko kyoga nakudaala namalala weewaawo. Amiina. Ogenze ekiruddu omu gwe mwacakalanga naye yakyusanga abakazi abamu kubakwatanga bino ebyasigalira nga gwomaze okusosolamu, abamu ku baali bakubira engalo era nga bagamba omusajja wuuyo azze, abamu ku baateekanga ejjoogolyo amalalago n'okwemanyako mu nkola. Bakubira essimu kyali kiruddu. Siriimu yamusena n'alikozesezza olumbe naye ate saagala kubuzaabuza bantu. Siriimu yamusena. Bwe yamala okumusena mutuukako nga ddala eyalina ekiwago yali afaanana obulungi yasigaza mutwe nga ne mumasuuka we bakulaga nti waliwo omuntu owakana asooka kukolola mu ddoboozi erikyasiza okuba eddene lye Wangereza namu nti n'otegeera nti awo waliwo omuntu. Byakomaawo yamala n'afa, byeyongerera ddala mu maaso oba yawona n'addamu n'atandikirawo yakoma okujooga teyayiga mu bulwadde bwe. Abaali mu bikoosi byo bagenda bafamu eyo enkola oba bayitamu eyo embeera ne badda eri Mukama. Kakati bakola gwa kukyusa nsi yaabwe kyekyaddako. Nga we nagamba mu episode eri eyaggwa we natuuka ekiruddu okulaba ku munnange eyali ow'ekinywi
amaziga gampitamu nga baŋŋamba ali awo naye nga sikikkiriza nti waali paka we yakolola ne mmanya nti omuntu waali ne bakola ki ne bamubikkulira era nga n'abalwadde abaaliyo mu ddwaliro ate nga bava ku bulwadde bwabwe ne basaasira ono gwatulaba olowooza yali mu mbeera ki era yali alabika atya. Kaali kaseera kannaku, kaali kaseera kakufumintiriza nnyo. Omanyi bagamba oba omwaliro gwokya bbiri. Nti gwe wabbanga naye wakusula emmanju teweebaka. Wakusula emmanju teweebaka, omutima tegukubaamu. Nange akaseera ako omutima gwantyemuka kuba nange nali mmanyi nagenda nalwala era mwenyini nga ndi mu ddwaliro mwe nafuna n'omukisa okumanya nti naye bannaffe abalala babiri abaali mu kinywi ate nabo baali kiruddu era ng'embeera yaabwe teyawukana nnyo nayo ono. Embeera eyungula ezziga, embeera ya buyinike, embeera ya kwejjusa. Taasiibewo, taasulewo, taakeese yalinga ku mimwa gy'abantu oba be baali baana baliwo mu njogera gye nnyinza okugamba ennyangu. Era nga kubajjukira nagaa nali mwetikidde oyo nze nali mbaŋŋambe munnange ali mu ddwaliro naye nga of course nga sisuubira musanga mu mbeera eyo osegeera naye nadda ewaka amaziga ne gannyungula ne neesibira mu nju nga ndabira ddala obulamu bulinga obwasaanawo, obulamu bulinga bwe nazannyamu amatatu nga ŋŋamba singa nfunayo omukisa okuzza ebiro emabega obulamu obwo sandibuliivinze. Natuuka ne neesalira omusango nga ndaba ekyatuuka ku balenzi bali boyinza oyita bannange be natambulanga nabo nga ndaba ninga akinamu omukono omunene. Naŋŋamba singa oba osanga saabasembeza tebandibadde mu bulamu obwo, singa oba osanga tetwakwatagana buli omu teyamanya munne, bannange tebandituuse mu mbeera gye baalimu. Siikiriisa eyo baatandika okufa omu ku omu, tebaawona. Obulwadde bwali bwabasensera dda, bagenda okimanya nga kiri tuleeti, baatandika okufa omu ku omu era abasinga twabaziika. Weewaawo nti bonna tebaggwaawo naye abasinga obungi baafa. Kakati batandise okufa omu ku omu. Bonna baali mu ddwaliro erimu ery'ekiruddu, bonna babalambula oba wabulira wuulizimbu n'abalala gye bali. Ekiruddu nali ngenze lambulayo omu kati nga waliyo n'abalala ababiri nabo nafuna omukisa obbalambula kuko olwo lwennyini lwenkitegeera nti nabo gye bali. Abalala baali Mulago. Bano abasatu baali Kiruddu ng'ate naye Mulago waliyo abalala. Mulago baaliyo nga bana. Be bantu 7. Be bantu 7. Ekikosi kyammwe kyali ky'abantu nga bameka? Twali abantu nga 12. Ekikosi ku bantu 7 olwedde bo ekiwuka ne kibayoola be bamanyaako. Abo baafa kakitegeeza ku 12 tusigaddewo 5.
Dondad wanjisebo tugende mu maaso batandise okukongoka omu ku omu tuba twakaziika ono wayitawo ennaku 2 wayitawo wiiki nomulanga tuziika paka we bakongoka abantu 7 bonna tewali yafuna chance edda wabula nze nafuna chance ti bonna nabaziikako era nafuna chance ti bonna nabalabako mu bulamu obw'essanyu obw'okwesiima nembalako n'obulamu obw'amaziga. Tugende mpola bw'olaba abamu noddayo ewaka neweesibira mu nju n'okuba omulanga omukyala wali oli naye famire yo yasaanawo omukyala yali yakwata ebyanguwa n'akwetegula ewaka wennyini wali wasigala jjukira omukyala nali namulekera amakanga we naggamba kati nga nze nyina gye nakolaki gye nasenga nadda ewaka mu nyiika ey'ekitalo naye ng'ekinkaabya ngamba oba oliawo osanga nange nafa naye katonda w'abalamu katonda omanyi agaba emikisa waliwo kye bayita second chance katonda takola nsobi ayinza okuba nga yampayo second chance mbeerenga living testimony mbeeko obubaka bwentuusa eri abavubuka abato mbeerenga omumuli mbeeko enjiri gyentambuza timbeeko emyoyo gyentaasa singa namanya bifo byemmanyi kati tinandibadde nsobola okutaasa bannange bali 7 oba oli awo ne batazikirira mu ngeri yakyeyonoonera eyo. Kikosi ky'abantu 12 abantu 7 bafa akawuka bamanyako kisobokera ddala nti ne bali abantu 5 basigalayo osanga mwalimu bo ebali nakati kuba bo twaziikanga nabo wabula kyesinza kuwaako obujulizi oba akawuka kabasena oba tekabasena kozi bo leirukuherefe tukwata empola walaba oli eyasooka wasookera ddala okulaba ki ekyakugira mu bwongo wafunamu idea egenda weekebeze oba wayongera kutya kwekebeza kubanga wala abantu abagamba nti anze sijja kwekebeza neekebeza ne banga nti nina akawuka ate olumbe lujja kunzingako kati kangume lwakiri lunzingeko naye nga seekebeza lome kunyangula ebyo byebimu newe nandibadde nga actually nali neekebeza before naye newe nandibadde nga nali neekebeza naye era newoba weekebeza ng'oli negative n'olaba nno we mwalyanga ku sowaani emu nga bali mu eyo embeera omutima teguyinza butakutyemuka era ofunamu okutya okuddayo okwekebeza wakati oba ogamba baluli ekyuma kyali kitalazze oba omusawo teyayagala katyemula bwe nalaba ku munnange ekyanzigira mu bwongo tinange nafa dda era ago amaziga nagakaaba nga ekindi mu bwongo tinange lunaku lumu ngenda kubanga oli munnange ng'omuntu bamugamba bugambi awo waliwo omuntu naye nga takkiriza mbeere mu mbeera nga n'abalwadde bannange ate nabo bankwatibwako ennaku bava ku bulwadde bwabwe ne bansindikira essaala kati gwe teberezaamu mulwadde munno be wasanga mu ddwaliro bwe batuuka okuva ku bulwadde bwabwe ne batandika okukusabira olowooza oba mu mbeera ki era olowooza oba ofaanana otya kati byebyo ebigambo ebyanyungula amaziga nebindeeta ennyiike nebindeeta ennaku etagambika. Dondaga wanjisebo kazisanga esebo kazirya kazijooga nyinizo bigambo ki abavubuka abo ab'ekikoosi kyo be bakozesanga ebyafaanagana nga bali ku buliri kwejjusa ki kubayogeranga oba bigambo ki bye bayogeranga ng'olaba bonna olwomost boogera ekintu kyekimu bonna olwandabangako
olwantunulangako bonna omusanvu be nalambula okwandibadde ng'okunnyaniriza baatulikanga ne bakaaba abamu nga n'ebigambo tebyatuuka nendowooza bonna baali bagonsalira nti watutta singa siggwe osanga sandibadde mu mbeera eno sandibadde mu mbeera eno gye ndimu buli eyandabangako suubira kye yalowoozanga kuba buli eyandabangako yatulikanga amaziga ne gamuyitamu n'atunula n'ebbali nga tayagala kuntunulako nga nze kyendowooza agamba singa siggwe musajja gwe obulamu bwange tebwandibadde mu matiga we gutyo sandibadde wano nandibadde nkola emirimu gyange nga ndi mulamu obweyagaza n'olwokuba musajja gwe yali atukulira ate tewatulaga kkubo ttuufu lye tulina kukwata mbe walambula we watuukako nga balina famire zaabwe ng'oggyeko maama taata oba ne baganda baabwe nga balina famire zaabwe ng'abaana n'abakyala nga be baliko waliwo gwe waliwo abasatu nasanga yakishali bakyala baabwe kuba baali musanvu abasatu ku bo baali baliko bakyala baabwe naye nga sibamanyi kubali bonna abakyala be twadigidanga nabo mu mabaala tewali yafumbirwako n'omu abamu twadigidanga mu mabaala ate ngeri abamu balina bakyala baabwe waka nga nagwe nayina ne kati abamu bakyala baabwe baagumira embeera bo tebaayawukana nabo ekyo tosobola kisimbako nnyo ssira kuba kakati baali bafumbo kiba baali tebagenda mu nsonga za mukwano kakitegeeza n'abakazi abasajja bajjeena obulwadde ne babatwalira bali abana bani ababa baliko banyaabwe ono gwe nasookerako ddala okugendo la nagamba maama we yaliko naye nga maama we kenyini naye tayagala kuntunulako nga naye ekyasinga okunkaabya n'okundeeta ennyiike kwe kuba nti abasajja be nalabanga nti bwe twabeeranga nabo mu ssanyu ate we nagezaako balambula nga bali mu nnaku bandaga nti ate bonna omusango baali bagusalira nze katonda wange abavubuka abo bemwabanga nabo bwewapimapimamu baali mu age bracket ki kati osuubidde tugeze omuvubuka w'emyaka 27 26 ayinza okudigira n'omusajja w'emyaka 4 kati ndoze ansanje kuwadde bali myaka okuva ku 24 paka ku 28 kuba kyosobola muvubuka wa myaka 28 ng'aligira n'omusajja w'emyaka 5 tebikwatagana bye baagala byanjawulo mu mboozi eno tulaba nga mu kutoba kwonna abaami bano nga bali mu ddwaliro oba abavubuka bano waaliwo bakyala na maama n'abazadde abantu bonna be badigidanga nabo taaliwo kitegeeza ki nti mu lugendo lw'olumu olw'okujooga famire yo mu lugendo lw'olimu olw'okujooga famire yo nkiddamu mu lugendo lw'olimu olw'okujooga famire yo enkomerero yalwo famire yo yokka yegenda okuyimirira naawe abo abakuwaga ogenda ojeegwe mukazi wo ojooge abaana bo ojooge bakadde bo n'abalala tebali baawo nkiddamu bagenda kuba baana bo be bagenda okuwerekera paka ku kigere kye kisembayo aliba mukyalawo bw'atali kwetamwa oba aliba mwami wo bw'atali kwetamwa okumujooka kuyitiridde yekka yagenda okuwerekera paka ku kigere kye kisembayo bw'alina omukisa ng'okyalina bazadde bo baliba bazadde bo tegere famire kyeki abazadde kyeki abakyala kyeki n'abaana kyeki tulekerawo okweyita bakyankinolisi
baswaziniga ebyo nno byakaseera buseera tuli mu kwerimba ye mwami Eddie agambye yatuuka ekiseera ng'asaba waakiri time edde emabega atereeze nga tekikyasoboka abaana bootawabudde abakyala bootawabudde omwami ogwotawabudde ekiseera kirituuka ng'olina w'omwetaagira naye nga waliwo bondi ebulamu etagatta abaana bo b'osuula eyo n'ozaala n'omansa ojja tuka ekiseera ng'obeetaaga okukutegeera naye ng'olwokuba bondi eri tegatta tebali kutegeera woosiga omukwano ojjawo mukwano woogwa obudde wali kuwa obudde naye woosiga obukyayi bw'otyo olijjawo bukyayi ku MR Live Call tukyagenda mu maaso nze nzikiriza nti bwe tubireeta wano biwulirwa bw'obiwa obudde ojja bitegeera bw'olibiteekako okwagala n'obiwa omutima gwo biri kuyamba era biriba emmere ey'omwoyo era ey'omutima eno ey'omubiri sigyesibaako nnyo naye ey'omwoyo etuyamba ebintu bingi etuteekateeka etuddaabiriza etuddaabulula era etukwatirako mu lugendo lwaffe paka ku nkomerero yaalwo emmere ey'omwoyo yegenda okola ng'ekisumuluzo ekirituuka naffe mu nsi eyo empya era bwe tuliba nakyo tulikikozesa okuggula enjigi z'ennyumba ya kitaffe tulisenga lubeerera aliba n'ekisumuluzo ekyo yekka yaligiyingira kiriba kya nnaku gwe mwana Katonda ali wano bw'oligyerabira ku nsi olw'emize n'ebirala bye wasenga empisa embi ebboggo effujjo n'ejjoogo tandika otereeza entambula zo leero weefunira ekisumuluzo ekyo leka kuba mugayaavu kuba obusobozi bwonna bwonna oba okukyefunira obuyina nze bwe ndowooza dondada abasajja mutandise okubaziika abasajja batandise okukunkumuka nga munyeera omu ku omu bwe batandika okukunkumuka olina ku baana baabo abamu ku baana baabwe abamu be walabako era abaana of course ina benalabako kuba twaziikanga naye ng'abaana kosi balina baana nti bakulu baali mu myaka mito kati omuntu w'emyaka 28 27 omusubidde okuba n'omwana w'emyaka 15 era abeera n'omyaka omwana emyaka ekinene nnyo myaka 5 7 obwana bwe bwajjanga ku ntaana zaabwe ne buyiwayo ettaka erisembayo naye nga gonna nga buli wentunulira obwana amaziga geeyongera okumpitamu nze neetikka omusalaba ogw'okuba nti embeera gye baalimu n'okufa kwabwe nakwinamu omukono omunene nga neesalira omusango ngamba osanga singa teyalinze abakulu abo tebandi badde exposed ku bulamu obwo oba oliawo obwabaviiramu n'okufuna obulwadde obwabaviirako n'obulamu bwabwe okusaanawo wabbali w'entaana balina ekitiiyo kye bayisa abantu bonna nga bayiwayo ettaka ku mugenzi erisembayo kye bayita okuziika nti oba nno oba oziise waliwo nze embeera esinga okunkola obubi abasabi n'abantu abakulu abamanyi entambula z'okuteekateeka oyo agenda abamanyi emikolo egikolerwa ku ntaana yoyo gwe tuba tusiibula olwo ekigambo kye bakozesa nti muviire abaana b'omugenzi baziike nyaabwe baziike kitaabwe oba bayiwe ettaka ku taata waabwe oba mama waabwe erisembayo kikyo ekinkola bubi bwe ntunira abaana abo nga basiibula bazadde baabwe nyongera okunyingirira ddala Walumbe eyajja mu nsi okututabaala yatusanga n'eddembe lyaffe era atusimbyemu oluseke obutakoowa
ekiro kyenfeesinga after that moment kiba kyekimu bulamu bwange. Amaloboozi agasigala ganjijira mu bwongo bwange n'omutima gwange gusigala gukaaba amaziga. Gwe mbeera ki ku bantu abo musanvu gye walaba ku ntaana n'owulirira ddala nga mazima akaseera ako kakulemye okukwatirira ku mutima gwo n'oyunguka amaziga n'okaaba. Mbeera yasingira ddala okunyungula amaziga yeno we bagambira buli kitonde ekizaalibwa omukazi kiribeera ku nsi akaseera katono era kiribulanga ekisiikirize. Muvu mwe twava, muvu mwe tulidda. Akaseera ako buli we mpulira statement eyo ekiro nsula ngugumuka. Nkubamu akafaananyi nga ngamba nange olunaku lumu muvu mwe nava era muvu mwe ndidda. Abamu abaana baziika bakadde baabwe naye nga tebamalina kigenda mu maaso. Kitegeeza bali banyumiza bunyumiza bwe bali baawo abakwata bu vidiyo bali balaga nga bakuze nga babagamba wano nno wali wa myaka 2 ne wano wali mu kuziika taatawo. Mwana Katonda ali eyo muvubuka omuto yakatandika famire. Eno no interview giwe nnyo obudde. Abaana baabo bolese mu nsi bakwetaaga. Bakulaba ng'omujaasi waabwe era bakulaba nga nantameggwa. Bw'obaawo baba bagumu lyeresa lye bakulaga ng'okomyewo ewaka. Maama akomyewo, taata akomyewo ne bakuwahaaga. Kuba mwakafaananyi olw'obulagajjavu bwo ng'obaabulidde. Naye nga tobadde olina omukisa gwonna ogubalabako nga bakola n'obateekateeka n'obaako n'entalo z'obalwanira. Nze nzikiriza singa weekuba mu kifuba n'obutunuulira ojja tegera kyenjogera. Kakkanya amalala, effujjo n'okwemanya. Tuba bazira nnyo mu makubo gye tutambulira naye tulekerawo n'okuba abazira eri abaana baffe ne bakyala baffe. Waliwo omuntu omu twayimbanga naye bw'alinnya ku stage emizira egyatukubirwanga. Yavanga ku stage era embeera yemu gye yatwalanga n'ewaka. Yasanganga omukyala ng'alina by'atereezezza, yajjanga n'engatto ze n'aziyisaawo paka mu kisenge, gaalubindi okuzambalira ewaka n'ekiro ng'aba ne bigaalubindi ku maaso. Okulabira ddala omukyala nga atalina mubuuza kibuuzo na kimu kubanga ne gy'agenza okuyimba bamukubira okubizimizira tebamubuuza. N'omunno mugamba naye olowooza tova ku mulamwa. Kiba kibi nnyo okuba sita mu makubo gy'otambulira nga n'ewaka oli sita. Tebisobola kukwatagana ku muntu gw'olaba n'akulaba nga weebase, oluusi n'oyiwa n'amalusu, engeregeze, n'akulaba ng'olina n'ebijonjo mu maaso n'atakwenyenyala. Ndowooza oyo omuntu aba akumanyidde ddala. Abatulaba olw'okuba twambadde bulungi, tuwunya perfume ez'ebbeeyi n'engatta ennungi, bakoma ku ebyo. Si kirungi nnyo gwe Mwana Katonda ali okuddira lyanyi ly'oyina litwala na wakaawo. N'oba sereebu ne ku baana bo. Kuba training ebintu by'okoppye mu nsi kijja kubabuza. Kakkana oyige taata omulungi bw'aba oba maama omulungi bw'aba. Ekyo no kiri kuyamba nnyo. Mubaziise bafaaza boogera ebigambo nga bwe nkunyonnyodde nti evvu mwe twava era mwe tulidda, evvu muvu, enfuufu mu nfuufu, alwanya olutalo lwe alugusizza, amaze emirimu gye. Naye nga ddala ddala ku mwana w'emyaka 28 kuba kuggusa lutalo ddala ddala. Waliwo statement gye bakozesa ku ntaana nti Katonda amuyise. Ddala ddala Katonda. Nze ndowooza olumu sitaani yatubbako obulamu ne twekaasa Katonda olw'engeri gye twekwatamu obubi. Amaze emirimu gye omwana w'emyaka 28 mirimu ki gy'aba amaze? Olumu omulabe sitaani yatubuzaabuza n'atulowoozesa nti olw'enkya teruliiyo. Olwo nno n'abakungubazi ne batugumya n'ekigambo kyamaze emirimu gye. Nze sikikiririzaamu. Waliwo possibility
ey'okuba nti abakazi babiri oba basatu be baasiiga abavubuka bano siriimu olw'okuba nti badigidira bamu. Waliwo possibility ey'okuba nti omukazi omu yasiiga abakazi bano abavubuka bano siriimu. Biki ebyaddako? Abaana baakula bakyabalambulako, abalala 5 bali erefe bakyusaamu oba batandikira we baakoma. Mpaati yaffe eddako mugenda okubisanga mu byonna. Mbadde Mentally Nkula Bongo ku MR Live kwensinzira. Subscribe, share, like and comment. Olwo nno biweere ddala giya gye byetaaga okutuuka ewala gye birina okutuuka. Weeraba.